Honorable Mao ayingire mu nsonga eno tetulina musango batulanga bwemage n'ekibadde mu kkooti bannayuganda twagala bategeere amazima tetulina musango nga Let's go. Omukwate bulungi omwana wange mwana wange musukuma waaki akoze eki twagala minisita Robert Mao abaana baffe basookerako kolera tebalina musango twagala minisita abaana baffe bobakolera tebalina musango abaana baffe tebalina musango Thank you. Minisita abaana baffe bw'obasooka okukolera bw'obasookerako minisita Robert Mao tukolere bakulonda otukolere minisita Robert Mao tukolere abaana baffe bw'obasooka okujja mu kkomera lwaki babawayiriza ebintu ebitaliiyo bakolere lunaku olwaleero tusobodde okubeera nga waliwo obujulizi abawabi ba gavumenti bwe baleeseeko obw'abajulizi 17 era nga abajulizi bano 17 statements zaabwe zituweereddwa era oluvannyuma lw'okubanga zituweereddwa waliwo ne postmortem reports ezireeteddwa n'ebiwandiiko kwe baakebererwa medical examination reports bireeteddwa era kooti n'ebimaakinga wabula tusigazaayo obujulizi obulala obw'abajulizi nga 17 obugambibwa nti bujja kuleetebwa oluvannyuma lw'okubeera nti application ey'okutaasa abajulizi bano babeere nga bawa obujulizi mu kyama emaze okuwulirwa kooti tugenda kukomawo nga 1 September 2022 kooti etunulira obujulizi obusigaddeyo bwonna.